Yes, webale kubanga okyaliko Red Zone TV nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Oba tonaba kubanga osubscribinga kirira nsawo olabe ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Nga bulijjo njagala kubanga nkuleetera ntaddewo ekyo ekifaananyi naye nga njagala kukuleetera Honorable Lutamaguzi finally yamaze n'asayininga ku petition eya Honorable Theodore Ssekikubo. Jukira mu parliament eyo Theodore Ssekikubo yaleeta petition ey'okujja ba commissioners bano oluvannyuma lw'okuba nti Mpuuga ekibiina kya NUP kyamugoba ku bwa commissioner ne bamulemezaako. Kati Ssekikubo n'agamba bannange parliament efuuse ekisekererwa, tetugenda kubeerawo nga ffe parliament bagirabanga etalina mugaso, abantu ba bulijjo bayaayaana, parliament yeegabira ssente. Jukira abasajja bano ba commissioner ng'oggyeko emiliyoni 5 bye bawa Mpuuga n'ebina bye bawa bali abasatu, waliwo ssente endala ze beewa parliament omusala gwe bafuna ng'ababaka kati ate bano abana ate bo ogwabwe baagwongezaako emiliyoni 23. Kati leka nkugereze nkikulage bulungi, bwe baba nga ababaka bonna generale bafuna emiliyoni 3 omwezi. Kati ba commissioner bo baagenda ne beegabira kubanga ababaka bagamba nabo wadde tebakimanyi, baagenda ne beeteeramu akawaayiro nti bo bwafuuka commissioner ku musaala gwe bongereko emiliyoni 23, nti waba badde afuna miliyoni 3 olwabeere nga afuna 5.3. Kati kwezo ssente nga kwogatta emiliyoni 5 ze bawa Mpuuga ne miliyoni 4 ze bawa bali abasatu ba Solomon Sirwanyi n'abalala nga wenzize mba kugamba bulijjo. Kati nno bano kabajjuutuse kubanga emikono 177 Ssekikubo gyanoonya okubeera nga ajja obanga ekiteeso ekyo kireetebwa babeere nga babasenshalinga okubajja mu parliament oba mu office yaabwe ey'obwa commissioner. Kati nno gwali wano emikono gitambudde, nategeddeko nti baasusse emikono 10. Honorable Lutamaguzi yali yagaana okusayininga ng'agamba ebintu bino ababireese si beesiga, bayinza okuba nga balina kye bayisaawo ne baagala baleete naffe tukyenyigiremu, nja kusooka kukyetegereza. Era ebigambo bibadde bingi nnyo, wabula abantu baatandika okuyisaayisa sitoole nti ababaka abaagaana okusayininga, ababaka abo baaweebwa ssente era amasimu gaakubwa nti bannange temusayininga. Era waliwo ebigambibwa mbu bw'olaba omubaka nga tasayininze, okuli ba Honorable Joyce Baagala oyo tannasayininga n'abalala, bw'olaba ababaka abatasayininze omanya beeba abaafuna akasente. Kati Honorable Lutamaguzi olwawulidde ebyo n'agamba nja kusayininga, kansooke mukuwa omwewulirire. Olwa politikisi waffe wano aliwo mu tennis parliament omusajja gwe bayita Honorable Odongo Odo yatusayiningisa ku kiwandiiko tugoba omukulu omwo n'akijjukira ofe sadeni n'abula nakyo. Kati omu ku baali batandise process eno Honorable Alyoni nagenda okumulaba emabegakeo nga taliiwo, kakati se yembadde sikira naye ate nkubaddeko n'akapipi kali ako mu kulonda okwaggwa nako kenziyewo kulonda Museveni bwe yajja mu constituency ng'eno tumugoba n'omuga Museveni jju naye ako nkajjeewo sebo nga naawe oli muntu. Kati nze ndaddeko sigirite yange eno kubanga babadde allegations nti abatataddeeko baatuwadde buli omu miliyoni 25. Kati nkireese ngiteekeko naye nga nkusaba sebo weetadde ku mulimu guno olina okuggusa. Tetujja kuwulira ludikyankeera ng'olupapula baalubbye ng'ate kiki at least gusa process ffe tujja kubanga tuze kubanga naffe tuzze wano nga tulwanyisa bukenuzi. Olubereberye ekibiina kya NUP bwe kyagoba memba waakyo ne bakiteekamu ng'omukulembeze wa NUP mbwawalana banne, kansubire nti gwe toli wa NUP kuba memba abali kuno toli wa NUP ne basalo pendi si ba NUP. Kati ekitegeeza tuli ku national cause nga bwe tugobye bano abo 1.7 trillion ne beegabira n'emisaala buli mwezi miliyoni 23. Sebo kino kikusaba okitwale kine zino supplementary ezijja buli kaseera zino eziri mu trillions nazo tukwatire wamu sebo. Ate nkulinza omulundi omulala sebo kyenkusembyayo okuleetanga signature tuteekeko emikono nga tulwanirira abaana ba NUP abali mu makomera. Ekitegedde ekyo sebo mukama wange kyekyange sebo kyekutikidde bw'otokuse process eno omuliro kujja kwokya sebo byebyange sebo nze omukono gwange nkukuwadde obeere mirembe sebo. Neyanziza nnyo Lutamaguzi
webale okuyimirira ku bino ebyafaayo mbadde sikwesiga naye and accountability naye wadde obadde eyo namanya nti ku mulamwa gwa accountability era ajja kwegoba yekka atuuke era nebaza Osamba webale kumuggusa tagiwamu ku nsonga nange njagala mugamba sekikuba omwesiga wali byamukabukako kozi mwena mukwata Masaka Road mwesiga era ensonga eno ne Saropeni ensonga eno abagirimu bonna abantu bali mukola kasita tulwanira bukenuzi tulwanira ggwanga ate tewabeerawo ensonga eno agiteekamu musimanyi tuzze kulwanyisa sipiika ffe tugoba bakomishona abalyake ffe ne tubeera mu palamenti nga tetulinga abatalina bakomishona zinfacti ya orphans tuli twabeeranga ne bakomishona nga boogera ku nsonga zaffe boogera ku nsonga za palamenti naye beefaako bokko balaba kugejja mbuto kati ku mulundi guno ate ssebo kino kyensabye kino tutaddeko omukono muleme kukoma n'okuteekako omukono ne sente ze baatwala bazizze sente bazizze let them refund the money either they should put it on parliamentary account oba bagiteeke mu treasury kuba bino ebyokuteekako wali omukono ate sente bagende nazo tebijja kugira kakati komishona gwali gyeri olina okukimanya nti mukama wo ye MP kakati nkulaze nti nange nina pawe kufuumuula ate ndaba abalemezaawo. Yes, ndowooza obiwulidde ebigambo ebyayogeddwa Honorable Lutamaguzi bwe yabadde asayininga obanga amaze okubeera nga asayininga ku petition eyo. Naye ebyo byonna nga weebiri olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ava mu kitundu eky'e Masaka byonna ebyabaddewo nabikuwadde wabiwulidde bulungi nnyo. Kakati ababaka ba palamenti kati emmundu bagenda zitunuzaawo Mathias Mpuuga ne banne abadde bagamba Masaka smart wawera ovulo kakati wetwogerera ovulo zaabaddeyo nga zivuluuja buvuluuja abali bagamba nti Kyagulanyi tugenda mukkiriza Masaka era tajja kusukka Lwera ono Badman Bobi Wine yayise mu Lwera nga tewali yadde omuntu n'omu newankubadde poliisi yamutataganyizza ne bamuswitchinga okuva ku kkubo yadde alina okuyita ne bamuyisa mu byalo naye nze nganze wano nagenza okitunulamu nga ate gye baamuyisizza ate nga baamuyambye nnyo era firimu eno weba firimu ono omusajja ye firimu sita kubanga gye baamuyisizza abantu babe badde tebamumanyi nnyo nga tebamutera mulaba alaba ate nga tebaabadde n'amaanyi gajja ku kkubo wabula gye baamuyisizza ate gye yabasanze n'asangayo namungi w'omuntu eyamuwerekedde paka ku kisaawe yadde alina okuba nga ayogerera naye nga jjukira bino nga tebinnabaawo era n'ekisaawe yali ategese oba ekibangirize baali bategese ku Freedom Square naye abasajja ne bakyusa ne bamugamba awo tojja kuteekawo genda ku Masaka Recreation Ground era we yabadde era ebyabaddeyo mwabirabye kakati ebyo byonna ffe we tuli tukuwa kasavu kanyama tukuwa ebyomu palamenti tukuwako ebya struggle tukuwa buli sayidi zonna gwe nkusaba ekintu kimu kwekumira ku Red Zone TV kati ebya Mpuuga okuba nga ajjibwa kuba commissioner bye biriwo era baamaze okusayininga katujje tukuwe n'ebirala.